Yo eno video tugenda kukola video ya forex naye leero tugenda kwogera ku kintu kirala nnyo. Kale something new, not new naye tekikozesebwa nnyo mu kutradinga kati abasinga batradinga SMC, ICT, order flow, then price action bityo. Naye kati leero tugenda kuba twogera ku volume profiles kwogasseko ne structure. Kwa bino ebibiri bye weetaaga oba nga gy'oli ng'otradinga naye nga tolina strategy, oba nga wakatandika oyiga otradinga forex. Bino ebibiri ssaawa zino bye weetaaga okumanya. N'ebirala osobola okuyiga ebirala naye kale main focus tugenda focusinga ku bino ebibiri: volume profiles then ne market structure. Mu volume profiles tulinamu ebika, kuba tulina ebika bya volume profiles. Ekika ekisooka tulina B-shaped volume profile. Kati eno B-shaped nga ogiwulira mbu B-shaped eba mu foomu ya B. Kati eba kale takinga shape ng'eya B, letter B. Ebeera ne volume nodes then eno wansi n'ebeera ne volume nodes nga nnyingi. Kati we beefaanana then wano wakati wayo level eyo line gy'olaba nga ya red oba nga ya brown kala yonna. Ne kati eyo line bagiyita ki? VPOC. VPOC in full kitegeeza volume point of control. VPOC. Then oba wetegereza volume profile, wano waggulu wabaawo level ne wano wabeerawo level endala. Kati wano waggulu level ebeeraawo nayo ojja gisanga ng'erina kala endala. Kasooke tugiwe kala, katugiwe blue. Kati eno line ya blue ebeera wano n'endala ebeera wano wansi, ezo baziyita ki? Eno ebeera value area high kuba eri waggulu, then eno ebeera value area low. Then eno gap gy'olaba wano, kano ka gap okuva ku eno line ya blue eri waggulu n'eno line ya blue eri wansi, bagiyita ki? Value area. Kati value area ky'ebeeraga, value area eba ekulaga mbu mu market, tugeze market ebadde eyambuka, awo level eyo eriko value area eba ekulaga mbu awo webadde most traded volume. Eyo level eba consuminga 70% of the traded volume. Then kati mu value area mulimu kye bayita ki? VPOC. VPOC yo eba ekulaga awali level ebaddeko oba price level ebaddeko most traded volume, oba level ebaddeko transactions ennyingi. Katugeze price level 1.0405 nga VPOC yaffe eraga eyo price level, eba ekulaga mbu awo we wabadde ki? Mu eyo value area eno price level oba eno ebbeeyi ye yabaddeko ki? Bakasitoma abangi, katubayite bakasitoma oba ba buyers oba ba sellers. Naye babalira mu ki? Mu volume.
transacted at that level. Kati ekino ekya volume profile eno bagiyita B-shaped. Then nja kukola video endala ng'ennyonnyola anatomy oba engeri ezo volume profile gye zifaananamu, ne katubadde tuli ku B-shaped. Kati ngenda kukugamba B-shaped engeri gyeyambamu ogikozesa mu ngeri ki. Kati tuli ku B-shaped. B-shaped buli olaba volume profile nga ya B-shaped manya eyo volume profile egenda kukuyamba mu market emu yokka, market yaki ey'aba buyers, oba gyetwandiyise bullish market. Ne kale endala wano eba egenda kukola ki, actinga nga support oba ekulaga kale validatinga ki volume profile zino nze nzikozesa kubanga ekisooka ndi trader naye go trading SMC, then nina ne knowledge ku market structure, then n'ekirala. Kati volume profile zino ezikuyambira kuba togenda trading volume profile zokka, olina okuba nga olina knowledge, forex knowledge oba trading knowledge, ng'osobola analyzing a market, omanye osoma market structure, ebyo bityo. Volume profile ekuyamba validating ezo zone zo, katugeze zino level. Kasike nfune kale ndala wano. Zino level zino zetulina zino level mu market. Volume profile ekuyamba kukola ki, okuzivalidatinga. Kuba ogenda laba level oba olabe order block, nenga mu actual sense jukira oba olaba kando yokka tosobola amanya transactions eyo kando ebaddeko transactions oba kubaddeko ssente kweyo kando, kuliko volume, wali abantu abali willing okuddamu okubayingira kweyo price. Kati ebyo volume profile ekuyambako okukola ki, okubitegeera. Kuba kati tugeze yeno market structure yaffe tulimu uptrend, no plotting katukozesa kye bayita fixed,